Nalabyeko abantu abagamba mbu Teddy mu Ku Pastor Bugingo mbu n'abaana be baaganya okgendayo bamulabe. Abaana kye bakola kituufu. Tosobola kubanga toyagala maama w'abaana ate ne bakwagala. Nalabye abantu mwavuddeyo mugamba Teddy eyali mukyala wa Pastor Bugingo mbu teyagenze kulaba Pastor Bugingo mbu n'abaana yabaganye. Neza abaana mbawagira. Mama abwe bamuyisa bubi nnyo. Pastor Bugingo yayisa bubi Teddy. Toyinza kuwagamba nti mukyala wo mbwe alina ekikulukuta ate abaana ne bakwagala. Abaana bamukyawa, abantu bakyawa abantu. So abaana ba Pastor Bugingo batuufu okumukyawa. Yayogera bubi nnyo eri maama waabwe. Bw'oba oyagala abaana bakwagala osooka kwagala maama waabwe. Gye buva ne gye bulaga omwana wa mukyala. Abaana baba babakyala. Kakati abaana bwe baba tebaasobodde kugenda kulaba taata waabwe ng'afunye ebizibu tobanenya. Banyiiga. Abantu nno banyiigira ddala by the way. Era abazadde ng'oli eyo ng'oli muzadde musajja. Ngeri gy'oyisaamu maama w'abaana yevaako abaana okwagala. Naye toyinza gamba nti omukazi yalina ekikulukuto n'okyogera publicly n'olowooza nti abaana bo bajja kwagala era bamukyawa. Naye nga baali batuufu. Kagwe nze munsi muno kyemanyi omuntu oba oyagala olabe kyali mukwatire ku maama we. Bino byonna taatisinika amannyo. Nze nina abantu bemmanyi be nakyawira ddala kumanyira maama wange. Era nze Junior w'oba onjagaza emirembe. Bw'oba oyagala kulaba Junior kyendi. Bw'oba oyagala kundaba kyendi. Nga bino bya social media ebyokuba olwali biweddewo be tubeera ne twevuma. Kwata ku maama wange. Awo bino bisooka ne biva awo tuba tugenze kwetta. Awo omu kufa abamufu. Nze mbabuulira. Nze ebintu byonna mu nsi osobola obbinzijjako. I can lose my job. You can take my wealth. You can take everything. But one thing is my mom. Ekyo tebakizannyirako. So nze abaana ba Pastor Bugingo kye baakola kye kituufu. Abaana baagala nnyo ba maama baabwe. Era omuntu oba oyagala akwagala soko oyagale maama we. Bamukyawa ate nga batuufu. So n'olwekyo wamma Teddy kyokola kye kituufu beerayo. Weesirikire. Mbwe abaana balina omutima omubi. Si mutima mubi. Si mutima mubi. Kwagala eri maama waabwe. Era nze muno omuntu toyinza kuŋŋamba mbu siba nti olina kyoyinza okumpa mbu mu maama wange. Nze Junior ni mami's boy. Maama kyaŋŋamba kyenkola. Maama taddibwa. Maama abeera omu mu nsi. So mwe mwenna abababuleeminga. Mbwe abaana tebagenze kulaba taata waabwe mbwe era abaana beeyisizza bubi. Omukazi mwamuvuma mwavuma Teddy. Ne muvuma Teddy. Mukazi watu yamala emyaka 20 something in that marriage. Butereefu oli kujjika media pera video no like subscribinga commenting endowooza yo wansawo mu comment section tubirenga ate ekintu tukikwasaganya bulungi nnyo malidadi sana. Mwasuze mutya mugamba mutya kansubire muli bulungi mwebale jonna gye mutuusizzaako engalo sawa ya kukola
mugende muchape. Buterevu tuba tuyingiddewo n'amawulire ag'enjawulo agafa mu ggwanga lyaffe Uganda. Tutandise ne Tamale mirundi Junior, ndowooza mumwewuliriddeko ku nsonga za Teddy Bugingo. Ensonga za Teddy Bugingo zikutte wansi ne waggulu okuva Calvin Kayanja we yamukwata n'amuyingiza mu bintu ebya Bugingo ku nsonga y'okubeera nti teyatwalayo baana balabe ku mwami Pastor Bugingo ng'akubiddwa amasasi, naye kennyini n'atagendayo kumulabako. Calvin Kayanja n'abireeta mu mawulire ng'amusabula bubi nnyo. Ensonga ze zikutte wansi ne waggulu nga buli omu awa endowooza ye, nga buli omu awa ekyo ky'alowooza ku kiki ekiremesezza Teddy okubeera ng'atwalayo abaana, naye kennyini okugendayo kubeera nga yeerabira ku pasita. Ng'abalala bagamba Teddy yakola bulungi obutagenda kulaba Pastor Bugingo, ate ng'abalala era bagamba Teddy yakola bubi nnyo obutagenda kulaba ku Pastor Bugingo. Wadde omuntu muba mwayawukana naye kuli kufa biri bizibu, ogenda n'omulabako munnange n'obeera ng'ate omukubagiza, n'obeera nga omukulisa okuyita mu kizibu ekyo ky'abakoze eki ky'abayiseemu. Kakati ne Tamale mirundi Junior ndowooza mumwewuliriddeko ezo ze ndowooza ze ku nsonga zino eza Teddy Bugingo obutagenda kukyalirako ku Pastor Bugingo nga afunye obuzibu. Leero njagala tukubaganyeemuko ku birowoozo, njagala ogere mu comment section gwe otubuulire Teddy Bugingo yakola bulungi obutakyalira ku Pastor Bugingo nga bamaze okukuba emmotoka ye amasasi agattirawo n'omukuumi we. Genda mu comment section. Yakola bulungi oba yakola bubi? Newankubadde nti baali baafuna obutakkaanya ne bakyawagana, naye osanga yandigenzeyo n'abeera ng'ate munnange amusaasirako ku ebyo byamutuukako. Golowooza ki? Ntere ndowoozayo wansi awo mu comment section. Ate mu mawulire amalala ye Ssenfuma Kato John ow'emyaka 4, omusomesa wa secondary mu ssomero erimu Emitiyana, kabuze kata yeefukire bwe bamukwatidde awaka w'omuyizi ow'emyaka 15 gw'abadde asindikiranga bu message ku WhatsApp amujjulire ebya Julayina ng'abazadde tebaliiwo. Era ono olumusanze mu nnyumba n'akawala akataneetuuka bamutunuza mu kamera ne batandika okumulabisa. Akatambi ngenda beera nkakuzannyira awo mu maaso, naye nga ye wetwogerera essaawa eno atemeza mabega wa mitayimbwa. N'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Luko Wesigire yategeezezza nti Ssenfuma we bamukwatidde nga tannatuukiriza kigendererwa kye. We bamukwatidde babadde bagenda kuyingira buyingizi kisenge, naye nga mu butuufu twalabye basajja beekaza, naye nze ono ansusseeko. Ono omwami John ansusseeko. Jjajja obuvumu obuyingira mu nnyumba y'omusajja n'adda ku muwala we n'afuna n'obuvumu kuba bagambye babasanze bayingira kisenge. Baleka babadde babeetegekedde, balabika babadde babeetegekedde, pulaani zaabwe babadde bazimanyiiko, ate nga kirabika si gwe gusoose okweraba, babadde beerabako dda already. Naye nze neebuuza omusajja ono Ssenfuma jjajje obuvumu okubeera ng'ayingira mu maka g'omusajja n'adda ku muwala we n'ajooga. Otunulira jjajje obuvumu nga mu butuufu tolaba oba ayina bubezi kikyamu ku mutwe. Abantu abamu beenoonyeza ennyimbe ezinaabatta, naye nga wetwogerera ye essaawa eno ali mabega wa mitayimbwa, era agenda kubeera nga atwalibwa mu kkooti abeere nga abitebya. Butereevu akatambi kano kyemmanyi obadde wakalabyerabyeko dda ku mikutu kubanga kabadde kayitaayita ng'omukulu balimu bamutuusizza mu kkooti ng'ali mu kubitebya nga yenna baaba nga kaweddemu dda. Era ngenda kuba nkakwongera n'oluvannyuma ate tukomewo tweyongereyo n'amawulire amalala mangi nnyo. Ssenfuma yogera amanya go. Oyina emyaka emeka? Oyina emyaka emeka? Oyina emyaka emeka? Oyina emyaka emeka? Yogera emyaka gyo. Yogera amanya g'emyaka gyo ne gy'okolera. Oyina emyaka emeka?
Gwe otinyeeki dini yogera amanyago gwani emyaka emeka osomesaawa okolerawa hillside ki yogera hillside college mityana byogere obadde oyagaza ki omwana oyo manyi alina emyaka emeka butereevu ago nno gensobodde okuleetera ku ssaawa eno yennyini ate nga nkyakomawo n'amalala mangi nnyo nyongera okujjukiza kyobadde kujjika media era nga gwe nawena tanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge terera kutaninga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya nakugamba osanga kalango onawona tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino okwatawo mu kigalo otera video ino ojja kubeera nga ogimperedde like abatubira ebweru w'eggwanga osanamu abatubira n'oka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampere ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala wekumire kujjika media subscribinga likinga taninga on notification bell yo obeere nga tomissinga video yonna okuva ku mukutu guno ogwajjika media tukyakumaona amawulire amalala mangi nnyo kale amberekereze essaawa eno obeere bulungi